Yes. Thank you, please. Vanessa Batumbizeeko, tusobola okwetegeera. Bamusisanyusa again, okujja. Ensonga bagyogeddeko, buli kimu bakyogeddeko. Zebulamu okukkaatiriza. Tuli waneero okuprojektinga bizinesi yaffe. Nze ngenda n'okuddwaliro ne banteekamu okukandula sibiri ebibuusi ebiri. Nenda okukandula nenkabula n'okwonoka nebemanyanga ku siteegi n'esimalinga. Bannange tetutundwalekolo tetusobola kukola ebisobola kwewaka tusaba tundwaleko ekirala mukyamuyangangu alikukubiryokuzaamu ozaale nga sente zolekoza siteegi yokka onabeerawo okira siteegi wetabeerawo okwebeerawo tulabye tusaba nzendagala mirimu abakulu baffe n'omwami Abdulas fenna tumanyi fenna tuli kukozere mwami Abdulas neyeyalekolo naye saalina kugamba Sheebah singa ekiki ekikulu tetukuyeranako embeera kwonna egenda tuulirimaabdulasi ekyagenda kubakubabatudde ate mutandika ogamba feredatist mwe ekyokiramubire naye nga bange tubemereddwa lwaki tosobola kukola sente mu stage waliwo abatakubagiira zitugala kubayita ku stage ateera loyalties all time. But it's very unfortunate that up to date, roughly 2 to 5% have made their payments and honored their agents. Because it comes back to royalties for the musicians. You pay our content, you pay our music, on the radio, people request for the songs, and these were signed. It was not like we have made this up. It was put into aggregate. So we come today to say, to these stakeholders, can we review this MOU? Can we see what you guys signed so we can know, what we're on the table? Because if 2 to 5% are not paid, how many stations do we have in this country? How many radio stations do we have in this country? And how many times do you play musicians' music? So, we're not coming and saying that this is a right now, it was already signed. We're calling on to all these groups to come and sit down to the table at the federation and we know exactly how we're going to move forward. Thank you. I think mine too, Mr. Majo. Thank you, William. On that page, the question here is Zega and you're not waliwo entegeeragana eyatuukibwako ensasula ya royalties n'abaana abakozesa music nambeera na broadcasters nga 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 waliwo entegeeragana eyatuukibwako bano ba stakeholders URSP, UCC, NCF, UNCC, NA, and UPR. Out of those discussed, twategeeragana nabo basobole okusasula royalties z'abayimbi mu ggwanga. Naye sente zebasasulako basasula kangambe obutundutundu 2 sente zasigalayo baate basaba bazisangwewo baleme kuzisasula kakati abo bali kamanywera tebateesa naffe tebakola ki bo basalawo busazi bugati ezo muzitusonyiwe kakati ate naffe eri gyetugatukolera ebintu byenooliwo obugati owaye akali tuwatole bitunga ebyo twagala industry bannaffe industry yaffe ebeere nga mwetufuna ejjamba giving example ebadde wano myaka 3 covid abayimbi abali wano fenna twali tetukola naye twali
tetufuna royalties senga twali tetufuna kuba radio ne TV station n'abalala abalinaku bo baakolanga 24/7 yate fega tetukola abayimbi muleme kulowooza nti bakuba akayimbako mu TV kyamaanyi nnyo oba ku radio nedda tusobola okusalawo evuga nti Spice Diana afulumiza albamu ye twagala ya play kusatu oba nnya federation netusasula okusinga okuyita emmanyi bakoseetezo nga kwegobakaaba kuyamba naye ate nga gwobala ekintu ekyo tukigenderere muleme kukuguma betukubye emyaka mingi naye tuli bafamirizibwa tumufunyeemu bakubina ebyokujjuza kulika ekiboko simanyibwa oyinza okuwulirira nga ubituubinga mizigo nakusasula mubindi kanenekukaso akomewano naye mwebale nnyo. Good afternoon. Njagala okubaza muzeeyi kuba ensonga zambudde bulungi that's a matter. Waliwo endagaano eyakanizibwako nga my sister wagambye which was 3 years ago. Ekyembi era ekibadde kituluma nti ku TV oba 3 oba 5 only 5%, 2 to 5% ezikoze eki zezisasudde. Yes, but look at how many TV stations are here. Over radio stations. Now, when this survives, you survive, and everybody survives. And the industry grows because budgetary effect over sleep free over. So, as long as very wet, they still went ahead and did not pay. So now what we want to discuss with UCC as a regulator is, can we sit and talk about this matter? Because they do say we are looking for a way to get what belongs to us. So we want to sit down with the regulator and say, they have even failed to honor the MOU. What we want now is for us to sit down, but now we're going to deal with it. Thank you so much. Nsonga lwaki twasalawo ku federation progression mu ddoboozi limu twagamba ki ekigaana ensonga zaffe okutuuka lwaki omuyimbi aba tafuna royalties okuva mu UPRS lwaki abasinga abantu sente bazifuna lwaki telecoms batuwa 1% ate nayo netutalifuna lwaki abantu batuula ne UCC ne basayininga endagaano nga bagamba nti mu tusonyiwa emyaka 2 naye okubaana leero tugende tugenasasulanga ate batano bokka basasulako ne tumanya nti nno butaba bubi kati twasazewo tugere eddoboozi limu nga si lya kaayana nga si lya kuyomba wabula byakuteeseza wamu sobola okubona tumalamu maaso abayimbi beyogera abaavu namba temujja kufuna content mulungi tujja kubaweereza obudde nga tebikuki ku standard naye bwe twesapootingira ffenna wamu kiba kitegeka tugera tamuzibwamu so n'olwekyo tugenda ku ani naye tuwekola ani bw'aba amaze tugenda kusaba abakyayagala wano mujja kusobola okufuna n'abantu bamu but not now mugenda tuyita tumali meeting eya UCC then ate mutufune bwemba tusobola otulinda otherwise obudde tuli time back abakulu olwedde bazedda so tetusobola kubawa wano right now but we can give you after and only this team. Okay? So right now I'm proceeding one of the between our capabilities of this year. So the
nga ebibuga by'abantu by'ebyobufuzi nakubyala omuntu mufaananako ng'ebirabo by'ebulungi because kisoboka tulina ensonga zaffe z'enjawulo tulina zibeerazikwe naye byasopabulirako obulungi ebizakukolako nga ebolofika mulimu ekyokuteeza local content. There is an 85% provision that broadcasters should play local content on their channels. Now, abantu in the provision way, 85% okuzanya ki local content okupema bingi abazanya okwanira. Na hizi mkini interpreted kijja abantu basina bagamba 80% mugwa skits manugwa Mawulire mugwa Sheebah mugwa n'ebigere. So there is not the information because of which you have to sisi tuwalenga 85% egenda mu local music or local art then ebirala bikwatibweko ensonga lwaki tugezaako okukolako twagala twongeremu mu bwakazi omuliro gwabazamanya ebintu twaffe neokusobola tokubiina international nebingiyo ensonga zitwagenda national tuyokayakeneko kakati zigenda kwetamu muganda akyayogedde naye ensonga yapasintefulika tukimanyi bulungi nti ebyo stations ezimu tv stations ezimu zikulibwa abanene baminisita bakiganirani naye okimpatiti 70% yabakulwaho naye bambikobombambidde tukugatizamubirimu ebisobozakuteze ku kintu kimu kyawatakakkiriza kubanga n'omuganda amateeka kati munategatukkiriza tusabayesisi otuyambe kubalekole ebikubiro okwemaliriza era tugenda kwogera naye ebiyambe ku nsonga zino abatasobola bakulu abo bakiwulakire nakapesa kenyinga bebizeti ebinebizebera ozi nange okuweerezaku kwekyo just okubaka lumu ffe content creators ffe abasinga okuyingiza emisolo okusinzira ku research music industry yeindustry ekyasinza oyingiza emisolo mu ggwanga Uganda. So kiba kibi nnyo okubanga obindi asinga oyingiza omusolo eggwanga ate asinga okuba obwavu. So tetuze kulonda oba tetulina intentions embi bakama baffe oba batuukeko bulungi bwe tujja ebyo tukagala tuteesa bulungi federation kyeze tukagala tuteesa bulungi tubagambe tibanyange mutunule mu kino mutunule mu kino namuganda twagala tufune naye nga naffe tufuna so bambi abaana Mawulire eyanzizange okujja muzeeyo bagambe nti oba balia ku TV naffe bamazadde baffe mulaba baganda baffe mulaba balinaffe mulaba bakyala baffe mulaba abantu munamwe mukulaba mumanyi oluzikukubulamu akasimu nti waki kitakulaza nanatwaliro nyingi wali nange nekugamba wali sinamu yadde ekifumi ate ngandaba nkola kitegeera so kirungi nnyo okubanga wabulaba okola naye nga bakusabizaamu nga tolinamu yadde ekikumi so banange guno omulanga gwabayimbi tebalimu intention ndala banamawulire tubasaba bwetufuna namufuna bwetukola sobantukula tulirawo tukwatiramu ensonga zineeno tuzitwale mu maaso baganda bange neyanzeza Once again, I'm very happy to be here. Musanyufu okubeera wano okukkirizibwa okwogerako ku Musicians Federation e Uganda ekibiina kye tutadde together to let me leave Uganda. So katuleke Uganda. I think the emphasis here is to say to your Rwanda, come here to fight or to do other things, but today we've just come to ask for
an audience and collaboration and partnership. Tetwagala kugamba nti UPRS tekoze kyalina okukola nti UCC tekoze, but twagala bakkirize bajje tutuule ffenna. We are not here to fight. And after give an example of some of the artists we see in the industry, and we think it's because they are hardworking that they are on stage working when they are pregnant. Telling mukazi abeera n'olubuto ayagala kusuuka ku makyagende ku kivu tewali ate musiba mutubuuza ozaala ntya nzaala ntya ng'ageze mu studio yi spice onazaala because nkikubuuza kati onazaala ddi nga bw'oyimba oluyimba tolina dduuka gy'ogenda munogamba mumpeeza onazaala ddi kozadde abaana ofa basigalira awo olasitishwa eyo gy'okoze. Omuyimbi w'Uganda ye muyimbi yekka nze simanyi oba ku nsi endala gyekiri because when you talk about dialect are you sure are you joking ebintu byaffe biyifani naye tebisesa mu Uganda nonga omukyala nga Juliana n'ava ku music industry for a very long time abeekwese nga gospeleza enfu then ne bwagezezaako nze nava ne ku Mawulire. I don't remember the last. You think I don't want to do interviews? I don't remember the last time I did an interview. Because we were partners with the Mawulire upon enough change to the one. So that for once, we show a partnership. Magnetic, we need it out and that's what we publish, not an agenda. Which is a misunderstanding of as cameras. Who doesn't want to be seen? I used to say joke. But I don't remember the last time I stood in front of press to express anything. Some of you are wondering, that is the biggest problem because music yanema okukola kusente ate nyimba bana nyine nyimba temuchikiriza nyimba muzi ate nyimba naye as a business it's hard to enter music as a business in Uganda because there's no need oba nyimba no kuwata so we must be found in the Bana whatever man we get to release for free. What's that? So really again we shall raise our voices, but there's no fighting. We are just being clear that we are seeking a partnership with UCC, UPRS to make sure that our payments for royalties are in compliance with the Copyright Labor Act of 2006, the law that she already talked about. And it might be sad that they just did it to Sarah. Mukirize Diana, as I report as I stressed it. I've never had a minute to remind man says, one more culture because a new particular. That's all. Yes, thank you, guys. Baadaye sababu sohoro kutegera. Basi sasa ni kusema again kwa Ezola bajo kulichimba chogepo. Zebulano ukatiriza. Tuwa leo kuproductiva business ya Nzegera n'okutwaliro ne bataka bakandula sibiri busiri niba bakandula nikabula okwonoka n'ebimala byaganda kistage n'esimalinga bana fotokuwala ngalo tuwa kwa kusobola kwaka tusaba ngalo okwetwala n'okukyamani y'abantu abakufulira okuzaawo ozaala sente stage yokka onabeerawo okya stage wetaberawo okwebeerawo Tunabekusabazira n'amaka abakulu abakulu n'omwami Abdullas fedatumanyi fedatulimukozere mwami Abdullas naye saalina kugamba Sheebah singa ekikulu bwetukuyeranako embeera fonna egenda kuwulirira Abdullas ekyagenda kubakubakudde ate mutandika ogamba federal artist
Noi Ekikonde naye nga bambi twemereddwa lwaki tosobola kukola second stage. Waliwo abasatu bagiye nga zitambala kubayita ku stage abali balonzezaako nate naye mumezi kakoki ateekamu abalamasaba mubalonzeeko so nga mpozika bannange tusaba tukoleramu sente tuziranamu bamusengeza mamasafabamange tuzobawo ekibanga mutuyambe ebiseera kinategeezekola tubadde tusaba leero mututuukirize olwakabaffe nga tewaliyo okulisanga mu ngeri etabituuka ekitundu kirina ekitutuulanga tegebatiyaffe tegebatiyaffe mu uganda naffe tusobole okuba muntuuba ewaka era tubatwesaana zeyinjikanyingi ngebiyamazima bwezikola kusibeetisiniriza mukyamwambeera osinza nakola sente kaniina naye batera tuzizaba kuebyo buzikula ku intaneti buzikula bannange twagala okumpaka mukiimu bannange webasaayiriza miziki webagayiriza miziki webakola yiriza miziki naye kaabakunakuumansi. Thank you so much. Obubaikutuuke abantu batuuka twagakuumira mu UCC bagakuumira mu n'abakuumira so weekoleza omulimu bwebalire kujja Thank you.